أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله جل جلاله تموي بزنغبريجو okutukesereza obudde. Alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Tumwebaza okubutukesereza nga bulijjo, era ne tuteerabira kumusaba kutuwa bulungi buli mu makya n'olunaku lwaleero. Obulungi obwo Allah jalla jalaaluhu bw'ayinza okubeera ng'atusiimira ne tukola by'ayagala, atutaasa obubi obuyinza okumunyiiza singa tukoze ebyo by'atayagala. Kiro bw'abazze mu ngeri emu tumusaba atuwe obulungi obumulimu, atutaasa obubi obumulimu, atuwe okutegeera nti tuli batambuze. Buli kye tukola nga tukimanyi nti obudde bwonna tuli batambuze. Wano tuwummuliddewo ko kisiikirize, naye tulina gye tulaga ewaffe awannama ddala. Ye hadiisi ya omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba Ibnu Umar ng'agiwereekerezaako ti fa idha asbahta, bw'obanga okeesezza nga bwe tubukeesezza, فلا تنتظر الصباح المساء. Tolindanga mu bulamu bwo ng'okikakasa nti onootuusa olw'eggulo. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Singa ofunanga omukisa ogw'owungeeza teweebaliranga mbanaakeesa. وخذ من صحتك لمرضك. Bw'obeera ng'oli mulamu, kozesa obudde obwo weenyagira okukuŋŋaanya ky'ojja kyekirina okuyamba ng'olwadde. Wa min hayatika limautika. Ate mu layifu yo yonna ng'obulamu bw'owangaalira wano, kwanyakwanya ofunemu k'ogenda nako akanakuyamba ng'ofudde. Abasajja baategeera ebigambo bya Nabbi yayogerera nti kun fi duniya ka annaka garibun. Beera ku nsi naye endagamuntu tekuyinula. Endagamuntu ekulaga nti oli wa wano si wa lubeerera. Bagikuwadde naye bakuwadde ya bugenyi. Enkya ogenda w'ogenda okuwangaalira ebbanga eddeneko okusinga wano. Mu lubuto wamalayo emyezi buli omu gy'amanyi gyali myezi bwezi. Naye wano kungulu kw'ensi abamu bamalako myaka, so nga waliwo n'ab'emyezi n'ennaku. Ate waliwo abatuukawo nga baafiiridde munda. Wano wo ne bayitawo kuutwe tebamanyi biriwo. Omukisa gw'olina ggwe bwe baakuzaala, emyezi gye egy'omwenda mu lubuto wagimalamu. Bwe watuuka ku nsi watemya n'omagalala n'obaako by'owulira ne by'okoze. Bakuyita wa kitale, era essaawa eno bwe kiri. Oli imaamu, oli biraali,
teekawo omulimu gwonna gwe gwokola naye tegukugayaaza ne gukuyinula nti oli wa wano wa lubeerera. Wano tuyitawooko buyisi mu biseera eby'enjawulo, mu bisanja bya njawulo. Waliwo bannaffe abayinawooko ku bisanja ebiwanvu okusinga ku bannaabwe. Abamu bayitawo nga bayitiddewo mu bwa bebi, tuziika bulijjo abato. Abalala ne bayitawo nga bayitiddewo mu buvubuka, abo tuziika lunye. Abalala ne bayitawo nga bayitiddewo mu busajja bukulu. Abalala ne bayitawo nga Allah abawadde enkizo ne bayitirawo ddala mu myaka gy'obukuku, nga balidde ekibalidde n'ekitajja bagaana ggenda. Ne balaba ne ku nvi zaabwe, abamu tebaziraba nako. Allah jalla jalaaluhu n'abawa ne bakola amaka, embaga bazikoze, ne beerabira embaga enkulu gye batajja kuyitirako bantu ng'abantu beereeta bokka olw'enneeyisa yaabwe. Tusaba Allah atuwa okutegeera nti wano si waffe, ate tujja kumalawo ebbanga ttonoko ku lye tugendako wansi awo. Ekituufu kiri nti buli bbanga lisinga linne waalyo. Ery'olubuto lirabika ng'effundako mu ngeri ya bulijjo ffe abaliko abalamu, ate erya wano lirabika ng'eggaziigaziko ku bantu abamu, ate bwe tulaga lijja kuba ggazi okusinga kulya wano. Ate bwe tuliba tuvuddeyo waliyo liri lye bayita abada, nga okufa kwaggwa wagenze mu Jjana, khuludan fala maut, ajja kubeera mu Jjana eyo lubeerera. So nga n'ow'omuliro atyo, wadde nga waliwo abalivaayo ne boozebwa ne batwalibwa mu Jjana, nga bamaze okuggyibwako obujoozi bwe baajooga Allah wano, ne babooza ne babayingiza mu Jjana, naye balisangayo bannaabwe era bwe bagenda kuba banjawulo nga babayita jahannamiyin, abaakalyako. N'olw'ensonga eyo tusaba Allah atuwa obusobozi obutegeera by'ayagala, kubanga buli bulamu obuddako bunonooza ku bubadde emabega obadde weeyisa otya. Tusaba Allah bw'aliba atuteeseteese okutujjulula wano, ekituufu kyaggwadde buli nfa ya muntu, wabula tusaba miitatan sawiya, atutte mu ntizita ennungi nga terituleetera kwekyawa kubuuka mu ddiini yaffe, wabula nga erituleetera kwongera kunywera tutuuke eri Allah ng'atusiimye. Ekituufu okufa kko kwa tteeka, oba oyagala oba toyagala. Abamu babiteeka mu siyaasa nti etteeka si kwa tteeka, okufa kiragiro. Okufa kiragiro ekiteekwa okukola ki? Okukolebwa. Masha Allah, ndowooza n'etteeka nakyo kiba kiragiro. Nebaga nti ate etteeka bayinza oddimenya, naye n'ebiragira abamu babimenya. Kaakati tuli ku lugendo nga tulembalemba n'ekigambo al-qadar. Ffenna kye tumanya obulungi mu njogera zaffe eza bulijjo. Qadar kitegeeza ki? Wa bilqadari khayrihi wa sharrihi. Naye ensoma ya olutu ffenna gye twasomerako nakati era gye tukyasoma tukyagirwanyisa okubeera nti tugijja we tugisomera okusomeseza abaana. Omwana ng'osobola okumuwaako ekyokulabirako, omusomesa atalina ekizampo taba musomesa mulungi. Omusomesa alina ekizampo ku kintu nga bino eby'ennimi engwira okukugondezaamu otegeere. Naye bantuumira bilqadari khayrihi wa sharrihi, okugeera obulungi obulikumu obubi obukulimu. Ebintu by'okuyimba obuyimbi ebyo bizibu nnyo. Alqadar kitegeeza ki? Okugera. Si bwe kiri? Okugera kye kiki? Okiraba bwe kiyinza okukulemerera naawe akyogera. Okugera otegeeza ki? Kituufu ekyoyogedde ge mazima kugera, naye otegeeza ki n'okugera?
kyekiki okugera okugera kyeki mu Luganda okugera kyeki mulimu okugera ekigere manyi kibayita ekigere kyekiki wasoma ku ilimu swarufu oteeka okumanya ebigambo ebizaira byannawaabyo mu kugera mutujjamu ekigere omanyi lwaki bakiyita ekigere ekigere kyekyalinga kigera omuntu nga tifuuti tezinnajja owulidde bagezesanga bigere ekigere ekigere okugeraageranya ebigambo ebyo byonna byekulubeeseza ku binne waabyo omuguziza ebigere bimeka nga fuuti tezinnakola ki tezinnajja abantu bakozesanga ebiyungo by'emibiri gyabwe nga ebintu ebikozesebwa oluusi bakozesanga ekifuba n'abawarabu era bwe bakolanga n'agolola emikono ebiri n'agamba nti muguziza emikono ebiri kifuba bakiyita kifuba nakati bakyabikola abeeyo ebbali mu kyalo owulidde ogenda okugula essuuka oli n'agikwata bwa n'agamba ogirayo weeri empanvu n'akolaga ekifuba ekyo ekifuba kyakolanga ayagala okukola yaadi ey'okulima n'agamba muwadde ebifuba 5 musajja sente muwadde entono naye nga yakitegedde amaze okugera aba okutegedde ate waabangawo okugera nga bakubisa bigere alinnya ekigere kimu ku kinde waakyo ku kisajja n'agamba muwadde ebigere bwebiti abalala oluusi ne bakubisa luta enta zaabika bibiri waliwo oluta olw'engalo n'oluta olw'ebigere owulidde fedda bwe twabanga tupima wonookubira pena tetwabanga na nkoba zizimba wabula ogenda otambula ng'obala biki bigere oluusi ne mupiira babaga mweyongereyo eriyo linaakuba enta nagamba muyimirire wali friki nga gegenda gikubwa onagera bikyakola bigera kati ebintu ebimu byava mu ffwe kati ekigambo okugera qadar ne qadamu era biraba byefaananyiza qadamu kiki ekigere ate qadar kugera era olaba nga waliwo okwefaananyiriza kakati okugera kwe tuliko Allah mu Qur'an yena agambye a'udhu billahi minash shaitani rrajim suratul qamar aya ya 9 inna mazimaffe kulla shay'in buli kintu kyonna akokombye bw'ayogera buli kintu kyonna aba ategeeza ky'omanyi ne ky'otakola ki ekiri ewammwe n'ekiri ewalala ky'olisangayo ky'otalabangako khalaqnaahu ffe twakitonda biqadari nga kiriko ki ekigero kyakyo naye bw'ogivuna n'enzibu yaseeka mujabi nkukakasa tojja gitegeera inna kulla shay khalaqnaahu biqadari twakikola naki buli kintu twakikola nga kiriko ekigero kyakyo muki obudde bw'olina wano bugere sagala otunulira ate buno bubeera mu stocks oluganda lugaziwa obudde bw'olina buli kintu kyonna twakikola nga tukikola kigere ate ebimu nga tebirina bigere buli kintu kyonna twakikola nga kigere gairanda n'oluganda lwennyini lwetaaga sharihi buli kintu kyonna twakikola kigere oba okitegeera oti
buli kintu kyonna twakikola kigere bwekitegedde saizi yo oli mugere mu bumpi mu bunene mu buwanvu oba okutegedde buli kintu twakikola kigere singa omuntu ajja ng'azaaliddwayo enkana omuti gw'amasannyalaze obuwanvu oyawata tusukkiriddeeko era buli mukazi wabeera olubuto wabaawo ekigero ky'omwana gwokola ki gwosuubira oyidde n'ente bwekola ki bwezaala wabaawo ekigero ky'omwana kyokola ki buli kintu kyonna twakitonda kigere khalaqnaahu twakitonda kigere abantu bajja kubeeranga n'obugere n'engalo bweziti nga tezifa yadde nga tufaanane oba enkima zitufaanana n'amazike naye ate era olaba nga twawukana wadde emmale yenkana n'ensonzi naye buli emu egira ki wallahi emmale n'emala egejja emanya ensonzi n'egejja bagamba bugambe eyo si nsonzi kiki oba okutegedde lwaki evudde mu kigero ekigere ekibeeramu kye bayita ensonzi toyinza ganaye naleese ensonzi ng'erimu kiro abiri bakutega bugana nti gwe tomanyi luganda oyidde buli kintu kyolabako twakitonda kigere obuwangaazi bwo bugere olubuto lwo saizi yo ngere owulidde emyaka gy'onoomala wano embeera gy'ojja okuwangaaliramu wano ngere ekibadde obugere kifuuse engere oluganda olya bwe lujja lwokka omuzungu takisobola bw'aba yayizge luyizi ebbanga lyonoomala wano gere owulidde obuwangazi bwojja okumala wano liribadde gere lifuuse bugere okubeera omuntu mulamu oba okubeera omuntu nga ojja kubeera si muntu mulamu kiki kigere allahu akbar olulimi lwaffe muluyita lwangu nayeseewo nalwo luzibu omuganda omuzungu okumuwandiikira alondeko kimu ebbanga lyonoomala wano bugere gere kigere osanga awandiise ebbanga lyonoomala wano bugere nakati ate byawukanira wanti wagudde dda ebbanga lyonoomala wano nti kigere ayi si kigere ebbanga kigere ebbanga liki gere grama nti kakati inna mazima ffe kulla shay'in buli kintu kyonna khalaqnaahu twakitonda biqadari nga kiriko ekigere oba kitegedde buli kyolaba ku nsi wano kiriko ekiseera kyakyo ekigere nga gwe bw'osimba ennimiro yo n'omanya nti ennyaanya zijja kumala emyezi emeka ate kasooli kalitunsi emmwanyi kulla shay khalaqnahu biqadari era muno waga nti ogenda kulima mmwanyi tya ojja kuwangaala sizingenda kusimba kalitunsi ate nze nsimba emmwanyi lwaki kubanga omanyi ebigero ebya buli kiki buli kintu okimanyi sinze njagala nnyanja tezirwawo nze bijanjalo nkwazika naye tosimba kalitunsi oba okitegedde ebintu byonna allah lwakubiseeka mu biwandiiko naye biri mu bulamu bwaffe bakugamba ensiri ekaddiye ennyo eba ya nnaku 8 eyo ye efuuse ejjajja naye ate omuntu akaddiye ennyo 10 ate enfudu ekaddiye ennyo
kulla shay'in khalaqnahu biqadari buli kintu twakikola buli biqadari nga kiriko ekigero kyakyo buli kyolaba kiriko ekigere kye abantu abo bonna bolaba mu paaka mu kikuubo wawwawa nga batambula abayitirivu buli omu alinnya munne ate buli omu ali ku bibye tumanyi mu bwongo bwaffe tulina emyaka gye tumanyi nti bonna bajja kuba tebakola ki tulina emyaka gye tumanyi mu mutima gwaffe nti awo tebajja kubaawo mu 2011 naye nga tewaliwo abantu abangi abasinga abo buli muntu yenna alina emyaka 6 8 ku 10 bataata baabwe tebaliwo ne bamaama baabwe kasoweze 6 abasinga obungi bakadde baabwe ababazaala baagenda ki n'abo abaana boozadde balina ebbanga lye bagira ki lye bakuwa kali muzeeyi ne bwawangaala wallahi tasukkaka guno tagusukka si bwe kirimu abatannafiro bakadde bamwe mwine emyaka gye mubasuubira musobole okugabana era n'amala agezaako tunda ku bye mubadde mwagala bye mwateekateeka edda mu kadari naawe ojja kigwa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin kigambo kikulu nnyo buli kintu kyonna twakikola kiriko ekipimo ekigere byoddamu bye naawe era bw'oli omukanga bukanzi inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin oidi naabo bajja kigamba nti buli kintu kyonna twakikola kiriko ekiseera ekiki ogenda nolaba ebitooka ebinyirira naye nga bambi bigenda kulibwa ku ssekukkulu nga naawe omanyi nti ekyo gwa ssekukkulu enkoko n'oziruna n'ogandizira ssekukkulu bikadari kati ne allah baayiwa wano enkoko yeggwa amanya bumanya ti gino emyaka beegi tiyijja kuba zino zivuddewo nga ntaddewo endala olusozi n'alukola nga lutono ate luli lunene ennyanja n'agikola nga entono ate eno nnene n'akola omigga nga gisobola okuyita mu nnyanja amazzi gano gatambula byago na gano gali ku byago emigga giyita mu nnyanja ne gitayimiriramu naye mu ndaba eya bulijjo gulaza gonna maki naye mu ndaba ensobe bagga nti kati ogwo omuggo ogulangera awo weguli abamanyi ennyanja nti kati ogwo mayanja kati bwe kuti bwe gusaze kati gugenda guyiseemu muki naye ndaba ya naafi nange erowooza nti emigga giyiwa kuki ku nnyanja yes gisobola okuyiwa ku nnyanja naye ennyanja bwejjula gyo giyitamu nekikola ki negigenda lwaki kuba guno baagukola mugga eri ne bagikola nga kiki nnyanja bikadar ennyanja ne bagisibirawo victoria netalumba kisaawe kyantebe ani akwata amazzi ago naye nga mukirinzirisaawe kikiri amazzi gago bikadari baga nti gwe komaawo ono babeerewo ekkubo babeerewo n'ekisa kyennyonyi abantu batambule bagenda buli kintu bikadari naye ate nkubuulire naffe era bweweesiriikirira ennyo mu ngeri y'ekisajja kikulu kikazi kikulu olaba nga naffe ebintu tubikola bikadari ffwe mu bulamu bwaffe tewali naffe allah yatuwaako okwo buli kintu tukikola biki bikadari naye lwakuba obadde tokimanyira nga tokifumiikiriza nako kankikuwe bwe mube waka nga muli basatu mufumba kiro z'ennyama mmeka okulya ne uga nti ffe ku yidi ne ku ssekukkulu tulya kiro z'ennyama mmeka olyakubuuza 2 muli bameka tuli basatu mamadde ntidde ffe tutta nte mulina okugamba ente era naawe olina ennamba gy'okola ki gy'ogeraageranya gy'ositula ono okugamba kiro 2 aga muzimalawo wakawasa muli 2 zibamala bekadari kadari kyekiki ekipimo ekigerewo
toyinza kubanga gwolina mukazi n'ogula kidomola ky'amata bampa ekidomola ky'amata ekyo n'ensawo ya sukaali nawe kadari ekulimu wakati muntu batakimanya nti oli muyo nga Allah bw'atunyonnyola nti nze buli kintu nakyo naawe kennyini buli kyokola kigero bw'ogula ekooti engalo ne ziyingira muli munda banno bakuga nti esiiyo ogenda kuwasa ndi badiyasekuseeka nkata nti yenaafi nti fune yaseka mujebi kadari baagala bamanye ekooti bwekola ki naye kakati gwe enjala ziyingidde muli bonooba wagenda okuwoowa onooseeseetulo okwata mukibe onoofunyafunye kyekireetesa olukoba agenda okukupimako ekooti kyekireetesa olukoba agenda okukupimako ekanzu kyekireetesa olukoba agenda okukupimako empale lwaki bakupimako bikadari ebintu obitambulize mukiki mu kigero kyo naffe musajja wa mmere seeka mujabi mumanyi endyaye bw'aleeta akaveera ke oba esowaani tolina mu bwongo kipimo ky'oyinza kuteekako n'ogamba nti eneemumala okusinziira nga bw'oludde mu seppiki bw'oteekako omuceere n'olekawo wonooteeka ekifi bw'oteekako ekyokubiri ayinza lekeraawo ombuuza omuntu atalina kadali wallahi mu nsi muno mubi nga talina kadali mu bwongo bwe anti ojja n'omugandi tuyireko supu nayiwako baketi omuceere ne gudda kuli ne guzanja kuti n'omugandi ogutulemesezza nti kiki tukugee tuyireko supu nakanjiyeko ki kati talina kadali muki maama oyo gwolaba nze mbeewuunya bamaama abo balina kye bayita kadali enva ne bwe ziba zifaanana zitya apimira mu mukono guno omunnyo n'asooka ayiwamu n'ayongeramu n'aleetayo n'obutonotono ogenda okulaba nga ekipimo kye yapimye bikadari zenva zennyini oba okitegedde naye nga talina minzaani tapimisa jjiiko wabula buli nva azipima mu kigero kyaki kadari emulimu muli munda Allah yamutonda ng'amanyi ebipimo bya buli kiki kati naafe muwe ateeke mu sukaali olaba boona omunywa ogenda muga naye naafe nti oyo yenna onoomunywa talina kadari kubanga yagoze n'enkya n'addamu abantu abatamanyi kadari ya lubuto lwabwe ku makya bwewulya bakuba empiiyi empiiyi kabonero akalaga nti wasusiza kadari enkoko waagidde ogyagala ensiike n'oyagala naki n'enfumbe ekyennyanja ne bakireeta nakyo n'okirya ebinyoobwa n'obiwuuta ebijanjalo n'ogambye ebisinga okuwomera buli kyeba ngaakati buli kimu kituufu okyagala naye bikadari oba kitegedde kyova olaba nga Allah jalla jalaalu teyakola mulimu gyonna n'agiwa muntu ogwo abakugimuwa yali kubya enviiri mu nsi muno teyalivwaddemu naddembe gwe musawo gwokuba buloka gwoyita kasooti gwe mukinjaja atomera ennyama gwokuuma amakomera tekisoboka kubera nti emirimu gyonna agiwa omuntu ki kati abaagira ki bikadari buli muntu nebamugira ki ne bamuwaako ekigero bw'obeera ku mulimu kristo nti guno Allah gwe yagira ki gwe yangerera ye kadari kati abantu abasinga obungi kadari baagala nnungi njereere teriyo ku nsi kuno ateeka okukola kadari mbi kyekitujje waka wali ebijanjalo tugendeko ku mukono tukole ku kadari ki ennungi era kiteeka mujabi omulaba bw'aba agula enva ze ku dduuka tagula nnyama agula bijanjalo naki naye bw'atuuka ate ku mukolo talya binyoobwa kuba kulli shay khalaqnahu bikadari ku mukolo talya binyoobwa naye bw'abadde eka nga bamutumye enva tatwala nnyama
buli kintu kina kadari yakyo wano kadari y'okumukola eteekwa kuba ki ate yawaka naye lwaki obituusa ate ku ddala erigamba nti nze sibirya ate ng'obirya notuka okuharamisa ekintu lima tuharimu ma ahalla llah noga nti sijja nakulya bikiki minyoobwa abantu nobateeka ku bunkenke balowooze nti oli mulunzi bulunaku otambuzi teseeka munaite yalidde ane twafuula ebinyoobwa tabirya kati eka mukazi oba akutuma enva ogenda kubukya bakolera ekyejo ku mikolo kubanga kadari bagimanyi nti kadari y'okumukolo si eyawaka toddira ebyawaka n'obifuula n'obireeta ku mikolo oba okutegedde seri seeka yenna akkiriza kulya binyoobwa ku mukolo kadari bateeka kadari ey'omukolo mu bwongo ate ffe nabatuula mu nnyumba bw'oba tosobole kusala nkoko tulire wamu niwe woolina enkokoyo gye wasaze bikadari nga fe tumanyi kadari abali mu nnyumba balya kigero ki kadari nga bw'ogiwulira muffe mwennyini gye tukozesa okulabula ngiti ekumala ekisenge n'okipima ekikumala buli kimu ogenda kukola mbaga oteeka okuba ne kadari kati wano kadari ku mbaga gye tuyita ki bajeti entebe zinaaba mmeka era kadari yekubuuzisa abako mujja bameka osobole okufuna ekigero ye kadari mujja bameka nti 7 gwe baagaye tujja 7 oleeta entebe 8 olwo omanyi kadari olidde gwe bagambye nti tujja kujja 10 aleta tenti muli alina kadari olidde kati ne Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu ku nsi bajja kuba bameka asainahu kulla shay'in adada buli ali ku nsi kuno Allah amumanyi mu muwendo si muntu kulla shay'in ninako abantu bameka kati mu tenti eyitibwa duniya kyotyo bagenda kulya batya bakogenda kukoza batya oba okitegedde etenti ya Allah gye tulimu yeeno kati kwe tuli kutuzanyira ffenna kutambulirako emmotoka kukolera tuwasizaako tunywerako enguuli tukunywerako amazzi tuli mu tenti eyitibwa duniya naye abatuuze abalimu teryajula bagenda kunywa kinti mazzi naye bo baagala soda be banaamanya bwe banagakyusa ye n'abawa amazzi nyentandikwa ayagala okuyiwamu sukaali aganywe gookya nze bawadde gannyogoga ye n'atuwa waliwo ajula amazzi enkuba n'atuwa bikadari ya kigero tetta byaffe nti ebeere ya muzira ebikube muyinza okuwangaala ku kyalo ng'ennyumba gye mwazaalirwamu teyitangamu jjinja lya muzira kubotoka naye nga amayinja waggulu gye gali lwaki raufu rahim olw'ekiseekingi eribadde ejjinja liseererako obuseerezi kuli ogadiraba nga liri wansi kuba ebaddemu amayinja endagala zonna ziyulisa naye ennyumba yammwe kase wagumu bikadari kitegeeza nti kadari okitegedde ffenna buli kintu kye tukola otwala mwana mu ssomero bikadari kobe ng'oli mugagga era oyina lulawo okoma ezo yunifoomu zijja kumala ezo ebitabo bijja kumala naye pokimani ejja kukolaki bikadari toyinza kutambulira mu nsi mu bulamu nga toyina kadari mu bibyo kyova olaba amasomero g'omu byalo tegaba na kadari era n'enkola yaago bwefaanana omusomesa tamanya bwe yakomye eggulo abuuza baana twakomyewa
gwe wakomyewa omusanga tropiki giyamaze gyagireki amala kugwa ku kyeya kyajjokera agambye tetwagimaze ti kirabika twagimaze nga kirabika kitya mu mateeka g'okusomesa oteeka okuba ne kye bayita lesoni ki ng'abazimbi bwe balina pulaani mu kuzimba pulaani tekoma ku bizimbe abaana bannayuganda tebadde baŋŋanya okuzimba sirina pulaani n'omusomesa mugobe talina lesoni pulaani toli qualified kuba ozimba baana oli azimba bizimbe naye ate bakola etya abantu betikiriti tikyoyingira otya mu kibiina nga tolina pulaani ye muzimbi gwe bagamba otandika otya omusingi nga tolina pulaani okola otya embaga nga tolina bajeti uleseka mujabi musawo mubuuzo olina ekitabo kya lesson plan bagenda kutandika kusomesa mu January tugenda kusomesa waliwo omusomesa eraliikira wanaatandikira ekibiina kye assalamu alaikum walaikum salam arnabu kamyu bakara tude ekoire sisomero katale ka mubuulo oli abatwatu bata pepato kapa ekide kibuze buleki era abakugu mu byenjigiriza babuuza oli mu kuzimba abaana nti ye obazimbira ku pulaani kinti sirina fuluma nga bwe bakusanga ng'ozimba nga tolina pulaani abakanso ne bagamba ebitiyo ne babitwala naawe n'odduka n'abasomesa mwali badde mudduka lwaki muzimba abaana nga mubazimbira ku no pulaani ni bannange ensomesa ate kati nzire mu bya duniya nakugambye nti waliwo abakebera mu Uganda abakebera omutindo gw'ebintu national babayita ki National Bureau of Standard neno waliyo abo bakebera bya maguzi neno waliyo Bureau of Standard Education kyotunda abaana kyobaguza standard yimiridde etya nti nze ndudde mu busomesa nteeba buteebi fudduka bw'oba muzimbi olina kudduka ne batwalako n'ekitiyo ne wiribaloyo simanya nti ekyerekeka ye kadari kati Allah yayinza kukuleeta wano nga tolinaako ki bajeti nga toliiko pulaani Allah takola bintu ashwaiya gadibengalye wajja oliko pulaani entongole n'ebyokulya byo n'ebyokunywa byo ebbanga ly'onoomala wano onoowangala oli muntu mulamu oba onoowangalirako mu kkomera byonna enjango yambera bibyereere gwolaba obubi oba okutegedde khalak waliwo gwamma amaaso bamalayika b'amaaso ne bagamba nti ono tumuteekeko emunya anaalaba nti tossaamu ne bamuzaala nga talaba obutalaba tebukujja mu nsi osobola okuwangala myaka 8 ng'olaba ate alaba n'agiraki n'afiira ku 5 Allah tabuuzibwa fa'aalu lima yurid n'akola akakazi akalungi nnyo naye nga tekalina mikono yadde n'ogumu talina magulu oba akulina naye akunyodde bwe bamuzadde nti ye tekaweddeyo obugwi naye njagadde mbalagireko obuyinza bwange nti nkola kyenjagala nga seebuuzizza ate sibuuzibwa nti okikoze otya kulla shayin khalaqnahu biqadar wa kana amru llahi qadran maqdura ebiragiro bya Allah bigere ebyaggwedda olidde kati kyava agamba nti mwabagala ebirungi ebyereere nti gwe yagala kadali njereere nga teriimu kaki kigezo waliwo abantu abatatera kugula nnyama basanga obuzibu era nnyo bakwano gwange abasinga obungi balina buca abamu bafudde abasaasire ba Muhammad Sonko bambi
naye ebbanga lye namala nga ntuula mu bbuca zaabwe nayiga ebintu bingi. Tetulya ennyama ffenna naye oli bwajja oggula ennyama ayagala ennyama ng'eteri mu kuki tonteramu amagumba aba tatera kugula nnyama. Omuntu otera omulabira nti kati ono bbuca agirambula balirirwe ayagala okwesasuza tonteramu ayagala bagiyita makuumuule olulimi lwa nnyama simanyi babulumanyi. Amakuumuule yennyama etaliimu ki naye walabira omuntu nti agula ennyama agula ennyama aga nti onteramu amagumba kuba ennyama y'eggumba ejja nnyo neegonda nnyo ate ewooma nnyo. Oba okutegedde abagirya abagimanyi bakugwa busigamba manyi ogifumba. Ennyama y'eggumba ejja nnyo ewooma nnyo owulidde ate egonda. Kati abamanyi ogigira ate makuumuule tagaayika okujjako gyokoma omufumba ennyo gyakoma obutawooma owulidde. Ate bw'ogamba nti togifumba ennyo tegaayika owulidde. Kakati abagimanyi ennyama n'ennyama eyo gyolaba erimu ki obukugu bwayo abagimanyi aga ntemeratemeramu nte ompa ku magumba omanya tuyamanyi ennyama oba okutegedde. Kakati waliwo abaagala kadari nga yo makuumuule temuli ggumba. Simanyi ontegagendaga kati obulamu tabwagalamu kizibu naye ki tayagala kufiirwa tayagala kulwala wadde okulwaza tayagala oyo makuumuule ayagala obulamu bwa makuumuule naye erabira nti ate obulamu obulimu ku magumba ate buba bulungi. Kitaawo bwafa osikira ebibye. Simanyi olaba abantu tukaaba nga taata yafudde naye ng'ate tweyagala. Naalongo oyinza okuba omujulizi. Olaba omuntu eyabadde yeeziribanga ennyo nga kitaawo afudde nga kati ate yasinga okukaayana nti ekizimbe tukitunda bate tukitunda nti kyonna nti ye nti nga tubadde tukyagiragiramu tetujja buli omu aligira mu ngeri ye. Olwo omufuba mwerabidde afuuse rahma. Ogubadde omusiiba gufuuse ekiki ekyengera. Tolowooza nti bw'olifa ojja kukola amawulire. Omwana akayanira boardingi yo ng'alinga egenda atayambalangako. Mbadde naakagigulira maama eyo nze gye ntwala. Ate ebadde yannyoka egenze mu bigabibwa Saafina agitwale nti amazima gaffe okwebuuka. Kati amanye okulya ennyama erimu amagumba yayagala obulamu obulimu emiki emiswiba. Si buli muswiba nti muswiba gwa bonna. Ojja kulaba nga muswiba naye nga Allah ayisiriza muswiba omuseetwe. Kitammwe abadde n'ettaka abadde n'ebizimbe nga mwe muli awo mwefunyaafunyiza bannaafe mutambuza bigere kati ogenda okubagenda okugaba nga piki kwafiiridde bagikuwadde kyekibi ennyo. Afe oba tafa afe naye kitaawo alabike buli lunaku afa naye ng'afa lwa byanfuna afe afe ovuge ki epiki yo buli sisingana saa 8 yasoose kabulengane yenyaka nti omwana omuzadde naye aduuyi ayinza obutakuwulira nti ndi aduuyi akulinza ogwaddi bw'olaba yapapa okusitula ejjeneza ayagala bakutwale mangu kaddimu twagala kugabana bintu gwe mulimbi. Ne maama w'abaana ne yegatta n'abaana aga nti oba agenda agirigi agende abadde yeekiise nnyo ne bintu by'abaana. Naalongo wakiwulyako ebutalejja oli akayanira ekidomola nti ekyo nze nkitwala. Omanyi buli muntu mu sayizi ye mwafiira. Simanyi Allah kye yateeka mu bintu byamufu yagala wataakuluna turaatha mulya bannammwe be balese akla lamma olulya luzisa busolo. Temwagalawo kimu kisigala ku nsi ne layini y'essimu oyinza ogikaayanira n'endagamuntu ye bagimpe ne kanzu leeta byonna mu biwenze n'abisuulira eyo
somero lwakireku ebintu by'omufu Allah yateekako lamma okimanyi abarabu bakozesa ekigambo alamma bishai'i nti ekintu kyo singa nti fulani mulimu bilugati al-arabiyya alamma bishai'i nti olulimi ate yalumanya ate n'alugiraki yalwetoola kati olw'okukozesa akagambo lamma kategeeza nti ekintu ekyo yakigukukamu ate n'ayitirira wataakuluna turatha muli emaali y'obusika akla lamma olulyo olulimu obukugu temulina kabagala kwekawo ne bwe bajjambya eno ejjambya nakyo wanzigireeti jimpi wallahi biba tebinaggwawo mwagala kwetta Allah yabuteekako lamma nabo bali mugye bava ne bagamba nti ate bino musooka musaanyako ebyammwe obaani yabawa emaali y'omufu ojjirya ku dduwa ya 40 omuntu alirya ekintu ky'omufu mu dduwa ya 40 ne bwe kiriba kikajjo inna alladhina yakuluna amwala alyatama zuluman bano abajja ewaka mbu bazze ku dduwa ya 40 ne bamala balya ne bwe kuba musooli layini emu bweti Allah againi mu nninde mujjanga n'emmere yammwe ne musoma edduwa ne mugenda edduwa ya 40 tebakwata ku kyamufu tebakwata yaakuluna amwala alyatama zulman mulidde ekintu kyamulekwa mu bubyaza amaanya mbulwokuba yali mukuluwo n'omenya ekikajjo kye nga kibadde tekinnagabwa nti mulekwa akuwadde hakki ye teyagaye nninda nze naawe ku ssaawa 8 nye naafi mubiri oba temubiri ku dduwa ya 40 nga tebannagaba mu maali ya mufu wane waffe emaali y'omufu bagigaba leeti babigula bonna bagula nzi ku baana abatagula n'omala ozannyira ku paapaali ly'abamulekwa n'olijjayo n'olirya yakujja nalyo ku minzaani kati okikutwala awantu awali obwerende bwe butyo bwe mbagaani mugiteeke ku muzikiti nga mwe mwesonze mugiriire ku muzikiti webikajjo munabiraba mugitwale ku muzikiti gyabadde asaalira muzikiti nagyo gifuna emirimu kaakati agamba nti kadari etulimu ffenna tukolera ku kadari osima toyi bikadari nogamba omusajja njaga fuuti beziti kyebayita kadari kulla shei khalaknahu bikadari naffe buli kintu kyetukola ku nsi tukikola nga kiriko ekigero omunnyo bikadari enva bikadari ogula olugoye ngaoyagala kadari ekipimo kyo naffe si kugwa mu lugoye lwani beera muli nti kasa zonna ngoye olidde ekanzu ngaekweya tuwafunye kadari kulle shei biqadar khalaqnahu biqadar Allah agandi buli kintu kigera nga kiriko ekigero ekipime naffe era kyekimu buli kintu kyetukola ku nsi biqadari yagala gula poloti fuuti mmeka ku mmeka etegerekeke toyiro togera kusima fuuti mmeka etegerekeke gwendyayo gwogigerera nogaa nesowaani emmala abamu agula ekikopo nga kirimu obutono 7 ekimmala ekyo kyekyange nze ndira kugali suwani yageriwa sugero giraba ageriwa kati wa suwani na lusaniya ye kadari ye na abaganda bagamba waka mwake ye kadari omanya saizi y'olubuto lwo n'emmere bweba nyingi obekako okusinzira kadari ku saizi y'olubuto lwo ate n'oyoola ennoga okusinzira ku saizi y'akamwako kulle shei biqadari otegedde kibayita kadari kengezaako okuvula kadari kyekiki kigero seka omulaga nti kadari efa mu kusiwulukuka naye ya Allah yo tefwa ya Allah kubanga ojja n'opima awe bakubira empiiyi we nagambye empiiyi ke kabonero akakulaga nti kadari yagizeeki yatagadde mu kusiwuluka awo mpiiyi banyingi wano nga tusaala fajiri ng'omanya nti babadde
binaddala mu nnaku 10 amaduwa nga gatomereganyaawo awo kadali wetera okuwulika olabikira nti yabadde waliwo ebyasalimbidde trespass byasalimbidde mu lubuto nga birina kufuluma ate nno wali abamanyi okulya obulungi n'asooka akwatayo bimu n'abikendeeza asobole okuddayo galaba bino tajja kubireka bulesi kasita biri bituuseeyooko egindi ebyo byayo ekakungube naye busoga gye twasomera ekakungube wali abateryantama ekigambo kadali ekitegedde naye bwe twasomesa abaana tubagamba antumina bilqadari oteeka okukkiriza ki Allah byakugeredde khairihi mulimu ebisanyusa makumule wa sharrihi n'amagumba gamu olidde khairihi wa sharrihi olina okukkiriza nti kadari ya Allah si makumule meerere ate si magumba meerere nyama erimu nekumaki eyo makula babantu abaagala kadari enjereere nga ngonvu buli kimu kakati ebizibu babiwaani nakyo kitonde babitemetemera abalala gwe tofunyeeko eyewaffe eyo mba jaliya ekikandwa bw'ogenda okugula ennyama teryayagala sebusa nabyenda ekyejo bakikolere mu matawuni amanene naye olibatta ente eyo mu kyalo sebusa mukuwa lwampaka n'ekiwoowoolo kuba ekiwoowoolo teryayagala kyo kiwaawala buwaawazi kati baba waatenne ennyama ekiwoowoolo olina okukitwalako n'ekyenda n'ekisebusa kuba abantu mu byalo tebabyagala ate eno yabigulidde mu nte kati asula ebisuula naye tabyagala kati abikuwa lwampaka ye kadari sharrihi kati eno ennyama eya bulijjo ye khairihi olina okukkiriza okutwala ku kyenda nimuga musajja eye mukyalo tebakayanira kiwaga nti atunteerako kingi ayagala kadari sharrihi ebeera entono khairihi nga ye mungi era bwekibeera mu mwaka ofiirwa emirundi emeka kati lwofiiriddwa ate lwaki bakuwe ku kiwoowoolo oyagala bafenga waani ani abatwala ebiwoowoolo yekkage banna ebifaananyi enkubye naye ebyo biyita kadari kitegerekese nti kadari khairihi eyayagala nnyama etaliiko kiwoowoolo naye ate mukyalo sharrihi ayimba olina okutwala ku ki n'oli bakiwaani kati sinte nti kati yagala nkisaliraani ntisala kitonotono kati sharrihi abantu baagala mutonotono naye khairihi baagala muki mungi kizaba nedda naye ngaolina okugenda n'ekiwoowoolo onoba gwe tofumbira biwoowoolo nabyenda mu nnyamayo onoobyawulirawa waka oba okitegedde naye wano olina okugenda khairihi wa sharrihi min Allahi taala ebibi birinde nga bw'olinda ebiki kaseta bitonotono bya lumu kyenda mu kiro y'ennyama ekikandwa lwa lumu oba okitegedde naye abantu baagala birungi byereere ayagala awase agaggawale tayagala kulwalako kati abasomye obusawo bali eki tolaba nti balina kulya ku ssente zo zino nabo bantu ba Allah bakeera mu ddwaliro bwe banaaba nga gye bakeera teri balwadde abaana baabwe tebasomeye kati kyova olwala n'otwalira oli ku ssente naye naaweerera abaki ababi oba okitegedde abakola keesi obalaba kati wataabeewo okufa tebaalye embaawo zebasobote bazifumbise embaawo balina okubaawo oba okitegedde n'abeebizibu bawalimu badolowooza nti mu dduwa zammwe zemubawo okubasaba kyebaba batazimalaayo baagala bakomewo kakati bwe balirya ddekka nyama bwe banaabanga abantu bonna be basabira balungi beereere obutatereera bwabyo wakolera ng'owa keesi wataba wafudde ate akola keesi bw'abeera okumpi neggwanika nuurun ala nuurin kuseruza buseruza
abaana bajjejja kutuusaako awo si ya booda alina n'abajja kutuusiza ku ggwanika kwennyini oba ntiga kyeŋŋamba kati neseeko omugagga ono singa byonna byayagala muba nedduwa kafumulampawo n'abeera nga byonna biwonye seeka aba afuna kiseeka egiwaji wansabira alhamdulillah byatereera ayagala awuliremu nga mulimu eggumba waliwo akasikatira jakagiriki era kyobulaba bo basomeddwa nga yawamu tebaagala kubabuulira kizibu kitongole rabbana atina fi dunya wa fil akhirati wakina eyedduwa yemu ku dduwa ezo saasinze okuba ennungi ate nga yabulabe ekitegedde obulabe obugirimu obumanyi wejjeeko choice n'ogikwasaani akulondera ekisinga ki ekisinga obulungi ku musajja ono gwoliko kwavuwala asobole okufuna ejjana naye zino sente baba nazo baseekawo bagisoma bulijjo ne bejjako choice omusajja aganjagala kutereeza maali wesirikire rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata omusajja omusudde mbuzibu choice ojejjeeko byagambye si byoyogedde ebintu abikwasiza Allah nti ai Allah gwomanya ebirungi eri muganda waffe ono byoba omuwa ng'ekirungi kiri mu kwavuwala asobole okufuna ejjana yakugambye njagala kujjayo bintu byange ekirungi kiri mu kubikwata aleke kubifuna ataale yagambye nti wallahu ya'lamu antum la ta'lamun mmwe temulina kimumanyi muleke mbategeerere kati naawe wejjeeko okutegeera omusajja lyakaisu yogedde oyogedde birala nti ai Allah ekituleese wano fi dunya hasana gwe bumanyi nti kirungi gye tuli kituwe nga gwolowooza nti ekirungi kukola ki wa asa an takrahu shay'an wandita mu obwavu ohuwa khairun lakum nga gye kirungi nze kyenkulondedde kati seeka gandi ewedde wa akhir da'wana alhamdulillah omusajja Allah omulekedde n'amulondera ekisinga obuwa irungi kwavuwala ye yakulese kumusabira gaggawala gwe ne wejjamu ekyo si kyoyogedde nomugamba mbikwasiza Allah kyomukwasiza aye naye tugira ki kyebamutere la tadiu wadai'ahu kyomukwasiza tayinza kigayalirira kyabaga nti basabye eki nti agambye ffe tuba tumulondera nti ekirungi ja tumulondere tasobodde kwogera kati wali mugwaleesa mugayoga nti golbolonda hasana naga nti emotoka ejje yemulekedde obulimazeeko eddembe omuntu bwayavuwala sebadde eri Allah kendo yabe emizikiti abasingamu okusigalamu ng'abantu bagenze kulya ebyemisana era akugamba oganda okwebaka wano naye ndi ku ibaada nkikola ekolere aliwo ebiseera byeyamala ng'akyavuga takisi kyavaaga nti waasa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum mujja okutamu obwavu naye ngaobwavu bwe bulimu ki waasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum mujja kubaako bye mwagala nga mmwe naye ngaobubi bulimu ki wallahu ya'lamu ebintu bibikwase Allah abategeerere wa antum la ta'lamun mwe temumanyi osaba bugagga naye nga bwe buli obuzibu bameka abaavu abeyagalira mu bwavu wallahi alazim nga walwala mu mwaka akutegeeza yennyini kasita nkubamu ekikopo ky'omululuuza nga nze nkyannema naye ngaomugagga alina ruumu namba makerenda alinga alina famasi bino gwakwesiimuula lino lyakunywa lino lyakweyoteza lino lyakunaaba lino alina ebiti eganda alina ezzungu alina ebikoola ebikakampa ebyoya obuliba yesibye n'okwesiba kakati Allah baba akwagaliza ddala nga twazze kusaba dduwa wawuwaka lwaki toyavuwala n'oddayo ku kigere ekigere n'onywa mululuuza okubeera ng'oli mu mmotoka ng'onywa bidomola bya ddagala oga nti oli okuterera agenda alime komusanga nga haja atuyanidde mu bulooka naga nti bino byali bitulwaza nga tubulako newotuyanira bulooka bibiri olunaku nga ne haja olinawo akabaabo muleke mbategeerere
oba okutegedde era Allah kyagaa nti nabbi yagamba nti man yuridi llahu bihi khairan yusib minhu Allah bwakwagaliza obulungi nga waliwo obulungi bwakuterekedde ewanakukuba miswiba tovumanga nnyo emiswiba wabula saba Allah akukuyiseemu biki ogumiikiriza oguyiteko bangi abagumiikiriza emiswiba egyo givaamu ki abaana bangi abayise mu miswiba abakulembeze bangi nga tebanajja mu ntebe bayita mu miswiba mumubyogera bwogezi mumwagala kuyita kapapula omusajja bwatebereza nugwe yayita n'akapapula simanya muba muntegeera akati seeko ono bwe yabadde asengeka ekitabo kye yaleese endowooza ze ng'azijja mu aya ebigambo byereere bwe yamaze n'aleeta aya akati yasembyeyo nakuleeta ki hadisi agumize ensonga ya kadari naye nga twagaye kadari yagitemyemu emirundi nnyingo nnya tukyali ku nnyingo ki hadisi ezimu zifaanagana amaloboozi gaazo naye kati njagenda nzifunzafunza okugera kwa Allah aliwo hadisi wano omuwandiisi waffe rahimahullah gye yaleese suila yabuuzibwa peegi 746 maarij al-qabul ekya Sheikh Hafidh al-Hakami nabbi yabuuzibwa ku kigambo kya kadari an awlaadi al-mushrikiina abasamiza abaana baabwe abafa nga bato faqaala n'agamba Allahu a'lam bima kaanu amiliin yadde bafudde bato naye Allah tekimugaana kumanya baba kukula baalikoze eki ye kadari nti eri mu ofiisi ennene yadde ono ne baamuteekako nti yafudde muto naye akimanyi nti babakola ki abakukula amanyi nti yalikoze ki kadari zimanyi ogiwulidde ate naawe okisobola mu ngeri ki singa mukoddomi wo agenda okuwasa ewuwo tewategedde nti talya matooke mugenza okugajjula n'agaba neesirya matooke obutalyabwe matooke tekikugaana kutegeera kigero kye yandiridde singa abadde abagalya simanyi ompulira noono obutawangaala tekigaana Allah kutegeera kiki kikyali kyeyali badde singa abadde awangadde ade musiikidde akakyerema kamawulaana kyavaga ndi munoonyeze eyakawunga naye oba ne muwogo waali era yadde agambye muwogo nga gwalya tekikugaana kutegeera kigero kya muwogo gwanagireki toyinza kuleeta sepiki yonna ne mugimusimbirawo mukotandikirawo weegere agambye nti oyo afudde nga muto mu kadari ya Allah abadde amumanyi bulungi abakukula n'aweza myaka 10 ki kye yali badde yali siramuse teyali siramuse yali sikidde kitaawe ne lubala byonna ababimanyi abakitegedde kyaba agamba mu hadisi endala era efaanagana n'eyo suila rasulullah saa sallam an dharari almushrikin abaana baaba abamushrikinaka allahu alam bima kanu amilin Allah amanyi bulungi bye baalikoze nga bakuze oba okutegedde okufa nga muto tekigaana Allah kubeera nti amanyi kyabadde ajja okuba nga akoze eki ate sigeesingi nga ggwe tyakabadde kakalabakalaba kati kagala kufaanana jjajja wako gundi eyo geesingi naye Allah tageesinga kuba bakugambye amanyi ebyaliwo n'ebiriwo n'ebitaliiwo singa byali byakubaawo byali badde bitya
gwolowooza Haji Ishaaka Allah yamujjulula, Allah amusaasire gyali, omuyizi waffe yali mulungi nnyo. Naye gwolowooza obutabaawo bwe bugaana Allah okutegeera nti singa waali essaawa eno yali badde akola ki? Allah kimulema okutegeera ti Haji oyo abakuwangaala kutuusa budde buno Allah kimuggyako okumanya ki kye yali badde akola essaawa eno? N'omwana we okufa nga muto tekimuggyako kumanya ki kyabadde agenda kukola ng'akuze. Ye kadari. Agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadisi endala n'agamba nti ma min mawludin, tiriyo mwana azaalibwa illa okujjako yuladu ala alfitra, bamuzaalira ku bubumbwa bwa busiraamu. Subhanallah. Okeberanga omwana omuto empisa ze zonna za busiraamu. Buli azaalibwa ng'akyali muto empisa ze zaki? Omwana omuto laavu gy'alina eri banne ye laavu gye baali baagala abakulu babeere nayo, eri khalis teriimu kantu. Omulaba ng'asobola okulya ekintu n'alumirako ne ku munne omuyembe nga naye guliko n'eminyira. Obusiraamu bwe butyo, obusiraamu bwe twali tulina okubaamu bwe butyo. Yadde ffe twabaliga bwe tukula tubaliga, naye omwana yenna oba wa musiraamu oba si wa musiraamu azaalibwa ku bubumbwa busiraamu. Tasobola kuwogera bulimba abadan. Taata yamuyigiriza. Olidde? Wamma walabye otya? Taata bwe yazze n'akwata ejjambiya n'agiwagala n'antuma amazzi nange agenda oyite maamawo, namuyise n'amutema ng'ate akimanyi nti taata asobola omukuba, naye bwe bujulizi obwali badde buva mu musiraamu omukulu, naye bwe tukula ne tukaafuwala. Omwana omuto akola tawuba mu ddakiika, omala omukuba ate n'akomawo. Musiraamu yenna omwana ye fitra, bwe butonde Katonda kwe yali ayagala tuwangaalire ng'abaana abato bwe bagira ki? Omwana omuto alina obukakafu nti maama yasembayo mu byonna ne taata. Kati bwe tukula yakiini ey'obuto omwana gy'alina mu bazadde ye Allah gye yali ayagala nga tukuze tubeere naye gy'ali. Omwana omuto tumwogereko ki? Tumwogereko ki? Obuwulize bw'alina eri maama ne taata bwe busiraamu bwe bwali bwagala omuntu omukulu bw'aba abeera nabwo eri Allah. Taata agambye oba agenda kukuba galamira n'abuwuta n'abumalayo. Omwana omuto ali ku busiraamu bwennyini Allah yali ayagala tuwangaalireko, naye bwe tukula ate ne tufuuka bamawale. Ng'omwana omuto omuntu bw'akula afuuka mawale. Eyali taata ng'amuwulira amugandi muzeeyi kazande simamita kazende, agenda atandika yali taata atandika kumutuuma ki? Olwo ng'omanya nti agize eki? Naye buli mwana azaalibwa ng'akyayitibwa omwana, obuwulize n'empisa n'obwetowaze n'eki byonna byalina, obusiraamu bwe butyo bwe bwali bwagala tuwangaale ffe ne Allah, ffe ne bakama baffe. Bakayigiriza obukodo. Ko kakimanyi nti olukawa ekyokulya kalina kulya ne banne waako paka maama lwakaga nti kwe tuulaawo omala okulya. Olwo maama atandika okukateekamu obukafiiri. Ko kamanyi nti kalina kulya ne banne waako kuba baleeta ne kaleeta. Kati omukafiiri ono maama yagaga nti tuba bakafiiri ku nsi kuno kokalya kokka nasiwa mukange. Maama ono bamaama be batuyigirizaaki ne bataata
ate kati okawadde ate kati kagenze mbanne waako bwekityo bwekyali ono alya n'ono alya emmere egenda. Omwana omuto ne bwe wagenze naye ku mukolo ng'oli wa bbeeyi nnyo, abaviira mwenna abakulu n'agenda mu baki mu banne yadde bakyafu nnyo owuwo nga weebweru. Amanya n'agamba nti mwe mukole ebyammwe naffe tukole ki? Era ogenda okulaba nga yafiitinze dda mu banne n'obusiraamu bwe bwali bwagala omuntu ojje wookola ki? Ogende wookola ki? Bwe babaga nti baseeka muyingire mulye, puliizi nga toli seeka tolinda kukwata ttaayi. Era ng'omwana omuto atuuka ku mukolo n'amanya nti bano bantu bakulu nga tiwali amugambye, n'agenda mu bato banne ne bazannya ng'ate tebagatta nnimi. Olidde naye gwe bakusitula baga nti baseeka muyingire mulye nga naawe okimanyi toli seeka, kati bagamba nti sooka osoma Yasiini. Bwerabe bakuswaza. Beera ng'omwana omuto. Mami mauludin, tukoppe ku baana abato. Tukoppe ku baana abato. Abaana abato lwaki bali ku bubumbu obw'eddiini Busiraamu. Busiraamu bwe yali ayagala bwana bato bwe bali baagala ng'abaana bato embeera ze baliko. Yuladu ala alfitra, buli mwana yenna azaalirwa ku bubumbwa bwa Busiraamu. Amakulu nti yabumbibwa ng'agize otulaga ekifaananyi Busiraamu bwe kyali badde kiri ku baana bato. Faabawaahu, naye taata ne maama, yuhawwidaanihi wa yunassiraanihi, be bamukyusa be bakyusa omwana ono okumuteekamu embeera endala. Omwana yajja amanyi Katonda we, ajja amanyi obugonvu, empisa zonna. Kati abazadde bano be bagenda bamuteekamu ebiyisa bya wano. Omwana omuto ne bwe muba mutambula naye nga naawe otambula bibyo, bw'alaba muto munne ng'alumba, naawe bwe wali badde ng'olaba muntu munno alumba mukuba oba alumba kuzannya naye. Naye mwate bwe mukula mulumba kuba. Abaana abato babazaala balikiriini kama tuntijuuna albahima, nga bwe mulaba bwe mufuna ezzadde ly'ekisolo. Ekisolo bwe kizaalibwa, Allah abuuza, Abawarabu balina omuze gw'okuconcona ebisolo. Mukitabo ky'endiga okuconcona, bw'eba ndiga agisalako ekitere, bw'eba nte bagitemako omukira, bw'eba amatu bagafumita, ennyindo bazifumita. Nabbi sallallahu nga nti abaana abato baba bayonjo nnyo okufaanaganako n'ekisolo nga kizadde. Abuuza lwaki, hal tajiduuna fiiha min jadaa, ekisolo ekyo wali olabye ekizaaliddwa nga kiconcone? Bakitemyeko emboobo, kirimu amatu amafumite, kirimu ebinankani. Mwali mulabye ensolo ezaaliddwa nga si nnamba, ng'eriko ebikuggukuggu. Hatta takunu antum, mmwe kennyini ekiseera kituuka, tajidaunaha, ne mutandika ogiconcona. N'omwana oli aba muyonjo nga alina obubumbwa bw'eddiini Busiraamu, mmwe kennyini mutandika okumuyingizaamu ebiyisa byammwe, nga bwe muconcona ekisolo ekizze nga kiki ne mukiyingizaamu embeera gye kigenda okuwangaalirako gye kitazaaliddwako. Nyinza abaana bazaalibwa ki? Oba okutegedde? Era singa abaana abo baba babeereyo nga ne babazaala ne bakulira eyo bokka na bokka, twalisanze nga tulina Abasiraamu bababulamu katono nnyo okubatereeza. Oba okutegedde? Gwolowooza empisa ze twalina nga Abazungu tebannajja ze tulina kati? Bali bwe bajja mwana wattu ne tulaba nga bakitalo nnyo ne tutandika okwambala ebitajjansa. Naye ng'omukazi Omuganda yali ayambala empale? Yali akunama? Yalina olubugo lwe? Yali asobola okuwabba nga tafukamidde? Gwe mukazi Muganda osobola okuyita ku muntu omukulu nga tomubuuzizza? Ogwo gwa naggomola. Omukazi aba alima ku kkubo n'omuyitako akuula obunyeebwa bwe, n'omala omuyitako n'abuuza muwala waani?
kiwa mujabi ti yebale nnyo ogonno musango ne bamala muzzukulu wange ngenda kuwasa muwala wa mujabi embaga eyo tejja kubaayo ogenda kumuwasa ki oyo bamuwasa nti China yadde bawasanga mpisa si bifaananyi bawasa akaana kayina empisa kayita naakaana entunda bwekalaba awasa mpisa tawasa muntu naye kati muwasa bantu empisa ne muzirabira waka nakikukola waliwo omusajja bamuyitanga Freeru gamba nga omuzira gwe nalabanga ebbalirirwe nengulonda ngunuuneko kati gunfuukidde akaki kataago oyolidde kataago ikhtalafa alulama kati olimba luli lumu oyayimba luli lumu oli agakatanga ono kataago oli olidde omuzira yagulabanga bbalirirwe yali ategeeza muzira ki omukyala yamukwananga nga amusanga bbalirirwe katalo manyi omuntu akwanibwa nga tomulaba buli lunaku nagulonda anuuneko naye kati bwe yali eteeka ogwali omuzira gufuusa akataago akataago kamutaagula butaaguzi ante mwasoma swalo bameka abalonda ekkubo asanze omuwala anyirira mujje kwambyazi mpozi abuse na jjinni waliwo omupangisa wange yamuleetaawo ng'omuwala yabala oba yali jjinni akavubuka kabboda nekaga nti ensolo eno yonna eŋŋamiya nakata llahi wasukuya ogitwala wane gwe aji waggwako ng'ekikazi wallahi tekiri mu sayizi ya mwana mulenzi kyabala akironze kijjiwa kwambyasi manyi kwambyasi bibeerawo mpozi gwenaafe ebyobwebyo kaakati munnange agenda okukakasa nti eriiso ly'omukulu wadduga omuvubuka bwe yagenda yeepike agenda aleeta ebyo ebyokunywa nali nnimaalima kumpi awo ng'omufaliso yagusangako naagandi akiti omulabyeko wakuteja nti nakubuuziza nti walese musaabaze nzirabye nga jjemu ebyo byetalina kaaleseemu obutunda yabwenywera nakatallahi wasuku yange abuuse ne muganda gambye sayizi ng'oyina nnene wampakanyiza mu lunaku lumu we tunyumiza mpozi oli yazze kubala omwana kyava abuuza omuntu ayingidde n'akabeera afuluma atya ne loole kibalo kyamulemesa kaakati nanti Uganda nyali awuwansi ewange naga nti yeepika agenda aleeta obuseenene biki nkono nze eseenene kwensiiba agenze oba naye yali yategese edda piki ye ndowooza abakazi ababeera abagezi agaa nti genda oleeta ebyokunywa akutuma kitaliiwo ekyo kyonoonona mu tawuni mpozi eno gwe olusimbula n'agiraki eyo bizinensi neekola bw'aba muwalawo musula wagonda anti buli wiiki akuleetera omufaliso ate bo tebagaya akafaliso agenda nako ne kaba kafaanana katya musaabaze agenda agamba osahabi ono agamba waliwo omusajja yagamba ya rasulallah ayurafu ahlu ljannati min ahli nnaari kisoboka okumanyibwa abantu b'omujjana n'obaawula n'ab'omuliro qaala naam aga nti kisoboka ab'omujjana bamanyiddwa n'ab'omuliro wano ku nsi kwe tuli nti naam ab'omujjana n'ab'omuliro bamanyiddwa qaala n'agamba falima ya'malu al'amilun katukolera ki abakola
bwe tubanga bintu byaggwa dda kati tumenyekera ki tiwali kibuuliza naawe ebintu biba byaggwa dda ab'omuli wano weebali n'abamujjana weebali abamenyeka n'okukola bamenyekera ki qala n'agamba kullu yamal lima khulika lahu buli gwolaba akola okusinziira ku kyamutonderwa okubeera eri awo lima yusira lahu kyennakugamba nti bw'owulira nga Allah bye yalaalika bikkaluubirira weekange bw'owulira nga Allah bye yakola obiwuliramu obwangu ofuna amawulire agaki buli muntu bamugondera tukizza eno omwana gwe baakolera okuba omusawo buli kya sayansi kyasinga okwagala agenda gandize physics gwe nja okutwala ne chemistry ne biology ne math kiki nti nze wallahi wempulirira emirembe kakati bano aba arts abo bo abagenda okufumba emmere abagenda okusoma ebyokuyimba abagenda okubajja sima abagenda okusoma biki yaga nti nze seeka nkubulire nze nja kusoma history ne isiramu nejjoogo ebijoogwa joogo ebyo kyonto okanda kwewuunya nti omwana ng'asoma bikalubo fakullu muyassaru lima khulika lahu kye baakutondera nti kyolibeera Allah akikugondeza bwe tokiwuliramu buki seeka mujabi bw'omugamba nti ku ssaawa 8 tugende ku dduwa tusya kusimbula 8 ogw'ekiro tutambule tuyite mu kagga akutegeeza nze sitambula kiki naye naffe ate ekiro kimusingira emisana okugoba ente ekiro kimusingira ogigoba emisana okujjako era nga hadisi eno bannange erimu ekiwuunyisa ekyenjawulo okyama otya mu lujjawo otagenze ku ssaawa 8 gwa kiro n'otafunamu kagamba nti omusajja ono bw'aba ali mu ttooyi nga ndaba nsumulula enzi n'okyama n'omuguwa n'ogenda ente bwe bagisibye nga toliimu kagamba nti oba waliwo ebbali andaba n'ogisumulula kale omusajja bw'ampisaamu effumu oba ali mu ttooyi olidde n'ogitwala n'ogisalira emmanga wali n'oggyako eddiba n'oteekawo ebbaluwa nti ebisigadde mulye bawumalu be basaze n'oteeka ennyama mu piki era neefuna akatale ate ne batakwata lwaki fakullu muyassaru lima khulika lahu buli muntu Allah yamugondeza kye baamukolera oli ekkomera talyeraliikirira era olumukwataga mukubira poliisi mujja kutta omuntu mufune obuzibu yabawa nasiha okuteeka amateeka mu nkola muyinza okunzitirawo ne mufuna obuzibu mukubire poliisi bwe wajjawo chairman naga nti wamma chairman bakubire poliisi nga poliisi bagiwulira ejja awulira ng'abako abakyama omutegetegeze okutuuka ku poliisi abanga ali mu bakadde be okumusalira nti ojja kumalayo emyezi 6 ekyo tekimuluma era begiggwako ne bannabagamba ekifo kyange nzija era n'akomawo abasangayo banne nti okomeewo nti Mungu yaŋŋondeza musimu ebiri oba tebiriye waffe eyo gye bali Allah gwe yagondeza obwamalaaya ne bw'omuwasaaga nti wano sibeerawo sifugwa musajja ali mu mpewo yeerenze kwambyasi kasikaati kaalimu kenkana oluta niwagenda empewo tebafuuwa nti etufuuwa ate ab'enseenene tezibafuuwa ow'enseenene talina buzibu gweowalira sisula balina amaka gaabwe naye basula ku biwuka yava Masaka fi sabilillah ali Tooro bikiki hijra gw'omwavu oga nti nzigula ku makya nga nze nsula mu mpewo siiyo nze ntera okutunuulira abaana nga balinnye ekanaala ka MTN
n'otunuulira omwana nga yavudde mu sayizi yenkana endiga naye mujabe ne womuwa emiliyoni 10 alinnye agamba muntu oba kyuma nti muntu nga yenkana akabuzi aye nagaa nti ate kali ku lusozi waggulu aterezayo akasepiki kakwate sigi fakullu muyassaru lima khulika lahu agendayo nga talina yadde ekika kyantengereze naye nga gwebagaye nti ffene kwali ayengedde avumbirwaku oba okutegedde umutegedde kadari nabbe bamubuuza omuntu womuli wano waali nti webali ate omujjana nti webali kati tukolera ki mutukubiriza okusaala tusaalira ki nti gwekola bukozi mirimu nti tofaayo buli muntu Allah yamugondeza okukola ki nakugaye nti omusajja biraali amala okwazina nagaa nti as-salaatu khayru min an-nawm nayambala nga tasadde gyebali egyezimbabwe nayambala nagenda nga tagize eki omulimu gwagukoze eki alinda musaala gwe guno mulimu musaale nze ngenze sibayise biraali akola mulimu ki fakullu muyasagaira ezimbabwe tebaliyo fakullu muyassaru limakhuli twalina ezimbabwe fakullu muyassaru limakhuli buli muntu Allah yamugondeza gwe bagondeza obufumbo tabulabamu ne bwe bamukuba omusajja ali kutta ate nkola eki munnange gwe bagondeza obwamalaaya ne bw'oli mutwala n'omuweefwamu yente agandi nze njagala wali ku luguudo sifugwa gwe bagondeza egenda e Dubai bwemutwala ekambala tabaawo buli muntu Allah ayina bwali olabireko ebintu Katonda bye yatukolera ebyenjawulo gwe bagondeza akapiira mwenna muyina ebigere n'enjala mweziri naye kati seeka mujabi oyo okuva edda mu bintu ebyamulema mupiira nataali namulabanga nga ndi muto ebyo byo Katonda mubibirumu temuli yadde gwe mugaye nti kuba agezaako ayagala naye bagenda okukuba tasobola kukuba wali goolo bw'atakuba waggulu ne bwe muzikyusa goolo ne muzikuba mwemuseka wakubye luli fakullu muyassaru lima khulika lahu gwe batukubira okuba akapiira tumubuulire ebyobusawo lwaki guli gwali mulimu gwe guno si gugwe yeeyiya buki nojja matu nobagemye olwayimbiro nera n'abaliwo beebo yagamba nze nabbi wammwe nze ana hadhukum wa antum hadhi byekiriba tekiriyo kakati noyo tetumumaze ow'ennyimba genda muw'eŋŋumi golda bwagamba nti ngenda kulya omusajja oyinza okulowooza nti amusse bagenda kwetta alabireyo nga byefudde naye nga ye sente yajja jjiira mu ekyo wano jjo lyabalamu omusajja abadde mu poliisi nga bamuyita kiburotiiki nga tannatuuka ku mulimu gwe limakhulika lahu ne gye yeetendekera emisinde tetwaliyo naye nga ayamuli awulira alina limakhulika lahu naye nga gavumenti temukiraki gye yava nagamba munteekemu sente ngende mbakolera ebyamagero okukkakkana nga kipulotiiki eggwanga limulinda n'omukulembeze w'eggwanga ayagalwa mulaba era amutemere kipulotiiki n'afuuka kipulotiiki pozi alina muganda wamulengedde kiputekeyi naye bano bazzukulu bannambi ebyo tebaliyo bano bakiputeke kipurotiki naye kasoka ndi wannambi nti gwe kugenda olimu ofumbe nembi bamanyi okufumba ku mikolo n'okutimba embaga toyinza kusangayo kiputekeyi ng'atimba embaga buno buyinike bwe bizibu era bwe oyagala asikali omulungi nga baga genda oleke kuba engulu
nti ate mbadde nyina musoke nti oyo ajja kubba si kutunda musoke bugenda okera ku macyanga emmotoka agisokodde gyakuuma kasaabaira nga ali mu bazzukulu ba Nambi oyo takola bwasikali si kuba ntabwagala ajja kubibba byakuuma bo bamanyiddwa tebalina amaana tebagandi omuwa ennimiro enkyo osanga ebintu biri mu katale atunda bagenda okukwata ettooke nda nalikuwadde nti oweewuwo ntyani wumalu eddala yaani nti muyanja nti gwakuzinga bamuyanja banyonyi tobamanyi babuuka n'ebigenda olwo tweddira binyonyi na bisolo olidde semanda ng'omukuumi sente ze azikame wallahi bwazikama ekibadde ekidomolo ayongerawo mazzi ne kijjula oyo semanda kalyesubula musoke balina emirimu gye batakola nga bwe bagikola baba babbi nsimanyi ontegeera omuganda takola bwasikali alukola akubbe si kitiibwa wabula tebalina buki simanyi ompulira bano bannaffe abafumba emmere akubuulire wamala ofumba emmere ogula emmere waka ate maamawo baba bagikuwadde oba oba otuddeko obutwazi balina n'olugero olugamba nti akuwa okubaaga bwekiri kweri obubbi bw'obujjajja olidde ebyo byonna kisanga atakidde atalina mannyo ebyo byonna ngero za bubbi ewaffe Zimbabwe bwebito bwe biri n'ebyo gyegiri kullu muyassaru lima khuliqa lahu bw'omuganda muwa kubaaga ne bw'omuwa ssente ateeka okubbako kyekireesa abafumbi wano mu Buganda tetwalina abafumbi naye ogenda okulaba oli aga nti emmere tejja kumala bantu mpozi bagamba n'abeewuwe ate kasagwe oyogera mamayo nabiyo kamisolo kabiru bwobanga oyogera ku banno ati nesuwani muzitwala n'obutebe abaganda Allah yakitugondeza naye yatugondeza ekintu kikalubo nze nyina mukwano gwange alina essomero naye yagambye munne bwe oba oyagala abanakuumira essomero obulungi genda engulu eyo imuno temuli bakuumi nti aa ono yennyini wawano yakolagana n'omubbi ne bakubba ate osanga yeesazeesaze ne bamusiba n'omusiba naye agagwesala nsiba ebyo tabifaako kati muyassaru lima khuliqa lahu alina kyayagala guli mulimu gwaffe wa omusanga bamusazeesaze bamukubbi bamusibye enkoba ebintu babitutte bw'ogenda okunoonyereza ennyo nga yeyalagidde bamusibe anti fakullu muyassaru lima khuliqa lahu buli muntu Allah yamugondeza wano ugayitano mwamuulyako okugwa tegubamuka oyo omuzinyi genda wa Nandujja kapiira genda wa Ssala olabe ne Mane ensi yonna nekkaanya nti kati Mane omumma ebirala byonna mu duniya naye n'omuteero muki ate golola mumme byonna byoyagala naye mwe wakola ki wakubira ensamba ggere oba okutegedde fakullu muyassaru lima khuliqa lahu ono gwe baatondera obubbi ssaawa 8 aba ayimiridde ku luguudo ng'alinda emmotoka nga si musaabaze azikuba mikono okuzinyaga naye n'atafunamu kagamba naye mu bennyaka bwe mubeeramu abasirikale ebyo tomubuulira oba afaafe oba okutegedde nze nyale neewuunya abavubi enkuba neetonnya nebasanga mu nnyanja naye nga bote nomugaga mugenda n'ebyokwebikka nti eyo mu nnyanja wakati wa buguma alaba by'obuuza tebikola ku makya lwotegeera nti amma basajja kituufu basuleyo eryato lijjudde ebyennyanja gwe gwe baakola nga toli wakusulayo sulayo olabe
fakullu muyassaru lima khuliqa lahu. Kati ebyo bye tuleese byakulabirako nti n'eri gye tulaga emirimu gye tukolera wano bujulizi bubonero obutulaga gye tulaga eriyo omusiraamu ng'asobola okukutegeeza nti nze sisobola kulya kyaggulu nga sinnakola ki n'omugaa nti ali batoga tusooke tulya nti nkubuulire sifuna mirembe nga sinnasaala siwoomerwa tumale okusaala tugenda wano mu kuziika ne bagamba tusooke kusaala swala yaffe aswiri oba tusooke ya jeneza abatasaala bulijjo bagaa tusooke ki tusooke jeneza basobole okudoojinga eswala eno kati bagenda okuwulira nga omwalimu agaye nti tusooke kusaala aswiri naga nti bagenda tusaaza swala zaabwe kyokka ajja kusaalira omufu naye zino teyasadde subuhi ne zuhuri tajja kusaala magalibi ne isa bamusaaza aswiri kati afunira wa enasaala yampaka ate nebagandi ate mukuziika tebagamba mugende mufune wuzi buli muntu abaana yo ate nga tumaze okulya bamma ne balyoka bakyukusi bagga omufunawe n'okitigano ga ne Ibulayimu ayimiridde mu swala mwali nti alimba oyo leero ampadde enfu omufu aba awulira. Kakati eriyo Khadri ne Musa batambula mubajjukira wakati mu lugendo Musa ne Khadri batambula Khadri basanga abaana bali kapiira kaabwe Khadri wajjako akaana kamu akakola ki akatta Musa yeekanga mpozi Musa aina ofiisi wakoma noona aina ofiisi wagiraki kakati omuwandiisi ono agamba inna alghulama alladhi qatalahu alkhadru omwana oyo gwe muwulidde Khadri gwe yatta tubia kafira yatondebwa mu kafiiri ku butonde bwa bukafiiri walaw aasha singa yakula n'awangaala la arhaqa abawaihi tughyanan wa kufura yali kase bakadde be ne babeera bakiwajja abakafiiri nga bakafuwalira ku mwana obakutegedde naye Allah n'ayagala okukuuma obusiraamu bw'abazadde ng'abukuuma nakutta ki kyekutegeeza nti abaana bamubuuza abaana abafa nga bato tubakoze tutya naga nti lwakufa nga bato Allah abamanyi ne bwe baali kuze ki kye bandibadde ng'owa Khadri abakukula yali badde mukafiiri ate era obukafiiri obukafuwaza bakadde be Allah naga nti kankuumira abazadde imaani yaabwe baleke kafuwala lwa mwana abaana bameka abatuyingiza obukafiiri ng'ate ffe tubadde tetubwagala omwana ajja nakugamba nti nze taata nalabye pasita gange genda okumpasa bw'oteebereza okufiirwa ente n'ettanka naalongo wali okirabyeko egizimbabwe twali naawe ng'oli musajja seeka mujabi ow'ekitiibwa naye omwana akugambye nti nze ndeeta pasita ate buli kyoyagala ajja kikuwa agenda kuddugaza wano ayonoonewo wonna n'amabaati agaleeta ente ani anaagirunda mwe munaamanya banagirunza abasinga b'abaana nankani TV kimwina amasanyalaze nze tebinkwatako byonna bijja omukazi naalonga abadde asaala ne qiyamulaili n'agaa nti nze ate omwana bayinza n'okuwa obwasenga nti gwe genda ne we batampa nze ngenda kwegiraki omwana n'abayiwa oluyiwa ku lasti ddala singa ekiyama kye bakwatira awo naawe oba ofudde oli muki ate shadidu liqaab Allah talina ludda lumu nga bwabonereza era bwasaasira kati gwe teweekweka obusiraamu bw'omuntu ne buyiika kati Allah yagamba abazadde bano bandikafuwala olw'omwana ono tujjewo omuki tujjewo omwana ono tukuume abaki
abazadde bangi bali mu masabo lw'abaana nga tebaligenzeeyo nga bo era bingi bye babuuse naye omwana akaafuwaza Allah yamuyita fitna n'ayita omwana n'omukyala fitna fahdharuhum aduwwan lakum baaduuyi ba ddiini yammwe. Omukazi ayinza okwekolawo obungodera ne yeetikka seppiiki ekiro ng'ate amaze okusaanika ssaawa 7 n'asaanika n'agyetikka n'akugamba nti bankumira omuliro mu ddiiro njagala kufumba mmere y'abajjajja ate ng'akyali mugole. Okeera kumutwala ku muzikiti okeera kiruddu omutwalawo kyokka omwagala wegendereza ayinza okukusuulizaawo obuki obusiraamu bw'otebereza omute omwezi gumu ate sente z'abantu zagezi. Abantu bangi balina abakazi lwa sente z'abantu naye nga singa be baabewasiza ku sente zaabwe singa tebakyali nabo. Abantu nabajjamu sente ndibagamba ntya abeerewo muno gy'ava n'agamba nti owa ategedde nti obulwadde bwangu nnyo nti senga gundi wali tunagenda essaawa meka nze sijja kgenda gwe mumpe kwetugenda mumpe buwi funa miliyoni 2 nze kiwedde. Oluusi azannya katemba we yawulidde oyagala kuwasa simanyi otegeera omwana naye mutunuulize eriiso jjo ginaafi wuno piki abadde agivuga wano tetunazibya budde n'agandi muzeeyo baafaafe ovuge ki ebyo atata tomunyumiza yo kazambi kitaawo afe ovuge piki nkyagende si yasoose mwina n'ekijja kigazi ne banne baagenda konaakolawo ekyobutavaawo aliddeko byalidde tuwebaza Allah muwadde obuwangazi naye bali bwebaza obwo abaana kati bataddewo enkola eyebaza Allah obuwangazi bwakuwadde tuli mu nnaku naye tuyate tuli mu ssanyu Allah okumuwangaaza ebbanga lino lyonna alikoleddemu kakiiko akakusanyusa gy'alaze. Hadri okutta omwana oyo mulimu ekikugumya nti bw'ofiirwanga omwana nga muto kaabako ekisaanidde. Kiyinza okuba okusaasira kwa Allah eri bakadde be nga babadde bagenda kufuna obuzibu olw'omwana oyo. Kikiri kye nagambye nti rabbana atina fi dduniya hasanata edduwa eyo nkulu nnyo wejjako choice n'osaba Allah akulondera ekisinga ki ku dduniya wano ekisinga obulungi ku dduniya ku saidi y'omwana ono kubaviira aveewo taliimu kalungi. Bameka abaana abakuze n'oga nti singa yafanga muto ali mu kuzinya banne luguje naalogwa muulirako ebutalejja abantu baga nti kali wallahi singa luli lwe yafa. Nimwina mukwano gwange aliwa yanga nti seeka nejjusa olunaku lwe najjanjaba omwana oyo muto waffe yajja n'alwala yatwala obulwadde bwa siriimu n'akomayo ne tumuteekamu ssente nnyingi ye muggalanda wa maama waffe. Omwana olwawona ali awaawo kansuleeri atuzinya luguje wakatuzeewo tunula bununuzi buli kintu naye olunaku lwe namujjanjaba nejjusa. Bameka abatudde we batudde ne baga nti singwa muto waffe ku lunaku luli yafa ne tutalaba kino kye tuliko. Abazadde ne baga nti singa omwana oyo yagireke. Mukwano gwamu mwannyumiza mugagga ali ku kibuga azaala abaana bano bannaafe. Kati omwana oli akolagana ne banne bajje batte kitaabwe amaze okumuziga nti muzeeyo akantu kakola ki kitaabwe alina kayina kakati bagenda okuggulawo geeti tebamanyi nti mu kisaakaate mulimu asikari
Pozi muzeeyi yateeka muddo muki ayina emmundu. Asikali oyo amanyi bulungi omwana wa waka. Kati taata asinzira eri mukayina alengera mutabani we n'abatujju. Agamba asikali sooka kutta Kamada. Taata yagamba omusirikale Kamada bw'oba osookerako nga tonnakuba bali. Baasookerako Kamada nga muwaddeyo kitaawe. Oyo singa yafanga muto gwebaza lwe yali azze yayita mu mazeewo Kamada gwe baasookerako. Wuwe omulala yali woluwolu mubasiika mujabi. Ye muzadde yannyumiza yali musuubuzi wa nte. Omwana aziga kitaawe nti enkya bagenda mu nte. Yekobaana ne banne balumba muzeeyi. Ne muzeeyi yali musajja. Kaakati bamenya ennyumba batuuka ku muzeeyi baasanga muzeeyi yeetegese bulungi nnyo. Muzeeyi yali musajja wa maanyi n'omuvubuka yali wa maanyi ne banne. Kati muzeeyi olw'abandula oluggi n'asooka akuuta omuggome. Omwana naga taata onzita. Wallahi kitaawe yannyumiza. Taata kakuba mwana yannyumiza omuggo gwe yawaki nagandi kale mbadde nze yamukuba tategedde nti muki mutabani we. Nagandi kati singa nabadde najjambiya sinze mbadde mwetidde. Kitaawe w'omwana yanyumiza nze mukwano gwange. Naye mu lulimi olwo tikati omwana yagenda kwegatta n'abayaaye ne bamwonoona. So ng'owe yayonoona banne. Enkya bagenda kusuubula nti bazisuubulira mu ssente empanvu. Bagenda mu loole. Naye kitaawe wallahi yannyumiza. Tikatono nzite mutabani wange. Omuggo namukubyo. Naga taata tonzita. Bamanyi okukuba. Mulirwana wuno yafa. Naga nti nabadde musse. Naye taata tonzita. Naye nga yaddaze mutta. Yako obuzadde namusozi. Abaana abazadde bangi abejjusa. Abaana baabwe ababazinya oluguje lwakikuula olunaku yamutaasa n'atafa. Nga wallahi mu kufa kw'omwana oyo mwe mwali obulungi bw'abakadde be. Simanyi oba eno mu nsi yammwe gyekiri. Omanyi mugenda ne muwangaala ku nsi ne muyitako buyisi nga be baasuddeko obusuuzi. Nga wotameroni babasiba ku lujegere buli munaafa ne munne. Bwe mweyongera ne wali ne wajjawo wotameroni endala nayo negenda ezaala endala ne baziyoola buyozi bateeka ku loole. Abaana boozadde naabwe omwana bonna ne wabulako ayamba munne. Wotameroni ziri awo kinyanka ne kiryo. Bali zirinze kutikkibwa ku loole. Ensi buli kyoyitamu kiyigemu. Tetuli wotameroni nti tugenda twesiba ku lugwa. Muno bw'afuna ekizibu kifuule lesoniyo. Kyowulidde ku leediyo kifuule kikyo. Kyolengedde kifuule kikyo. Lekagamba nti bibaawo enkya biriwo. Funamu ekyokuyiga nga tebinnajja wuwo. Buta bw'onookiyitamu. Abazadde ab'edda bwe yakyalanga awantu. Waliwo omusajja yakyala ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yava mu kyalo. Abantu b'ekyalo Abawarabu baalina Java. Baali basajja tebazannyirwako nga bakaluba. Bakambwe. Okufaanagana ne bakitaffe. Naye bwe yajjako mu kibuga yasanga Nabbi ng'azannya ne bazzukulu be. Wallahi mu byasinga okumuyisa obubi ku bugenyi kusanga musajja mukulu azannya n'abaana. Namugamba nti ana indi min hadha 10. Nze nnyina obufaanana bw'ozannya nabwo bubiri. Yazannyanga ne Hassan ne Hussein buzzukulu bwe bumuzannya. Omuwarabu yagamba ayagala okuyigiriza Nabbi empisa. Ana indi min hadha 10.
nze mpeza obuntu bwe butyo 10 naye siina kaana kenzanya nako nabbi namugamba irhamu man fi lardi yarhamkum man fi ssama laisa minna man lam yarham sagirana wayarifu haqa kabirana bana abato tulina kubayitaga nti abadan ewaffe tekisoboka be basajja abakulu abaawa noffe betusanze n'ogamba naye taata ne maama balina laavu ekigambo laavu ffe tukitegedde bukulu jo ekigambo laavu ffe kyetwakimanyaako nti mu nsi mwe ekiri kitegeeza ki nane sipiringi yakyo tetugimanyi oluzungu lumaze kujja ne tutegeera laavu nti omuntu asobola okuba ne banne mu kidaala ne beenywesa ng'ensi eraba ne baddira omutwe gw'omugole omusajja n'ogw'omukazi ne gyekoonako ng'ensi etunula ne bakuba engalo wallahi tetwakirabako tutandika kubiraba buki bulabi kati omulembe oguliwo mujabe bwewaliwasa weekoonako ne mukazi we olunkulu lwe baalina ate lwabayamba obutamanyiirwa naye omukazi walira akukuba oluyi mbulaavu kika kyalaavu nakwokya n'amazzi ate nkya nakuwa amalala nakunyiga ebiwundu omusajja wedda nga omutandikirawa wakyamanga ewakano kitiibwa entiisa ey'ekitiibwa omusajja omukulu n'ayita abaana ku ssomero nga tebannatuuka si abazaala naga nti gwe bakugobye fiizi nti yani agobye nti masita ajja tuddeyo naga nti nomumugobedde ki mumanyi waabwe omwana omuto atambula okuba wanaatuuka ennaama ti basi mulinze nagenda ne banne olwo agenda kwatika na headmaster ate omwana si wuwe naye omwana w'abantu olwaleero omwana abawo edda yabanga w'abantu n'omala omuyitako nga tomubuuzizza n'akuyita n'amenya akaggo n'akkuba toyinza kuwaabaka nti muzeeyi muwanga ankubye akkubidde ki nti munaadde muyizeemu nga simubuuziza jangu bakuddamu muzeeyi akuddamu kuba muwanga amumanyi musajja mukulu tayinza kukubira mujjukulu we bwereere kati kyova ofa mavumira ero gyotwala okuwaaba ogenda kuddamu kati kwebamala okukuba awo kaweeweeteraawo nogandika nkome kano kasitantiridde olala ndimubuuza nze lumu omusajja omukulu yankuba naye yankubira vulman naye oluvannyuma bambi yakitegeera nayagala neetondere tuva mu ttamu okujja okusaala emityana tutuuka ku lusozi baluyita nakibengeri tuli bato kati tusangako omusajja omukulu naye ajja mityana ali ku ggaali tumubuuza muzeeyi tumuyitako kyava atugamba ndi muyimirire bwe tuyimirira nampacca oluyi nanga batoli mutabani wa gundi ndiye eno eggaali lwaki togikuludde simugjeeko ggaali ng'ali ku lusozi oluyi nno ssebo lwannuma osobola otya okumpitako obuyisi nga nolaba nga nkulula eggaali tolina mpisa nemujjako eggaali nga nkaaba nengikulula bwe nengituusa we ngituusiza n'alinnya naye bwe tumala okukula ekintu ekyo kyamulumiriza nakiwulira nti ankubidde bwereere yagezangako nnyo buli lwansanga okumpa ekinusu wa atibi esayiata alhasanata tamuhuha oluyi yaluwulira nga lwannuma n'eggaali nagikulula mu bulumi owulidde naye obulumi buno yagezaakako busangulawo buli luyansanganga ngampa ennusu ate nange ne neebaza oluyi luli olwatuleetera ki omukwano netufunira ddala omukwano ogwannama ddala era eno mu bukulu yanteresa nemu ku bintu bye oba okitegedde nti abaana baali bansi oli mutabani wagundi nti
nenkulula eggaali ne muntolera butoozi salaamu ne mugenda kwata naye ntukwata ate neggaali nengikulula ate saayogera nti bankubye kuba olwo ate nali ngenda kuluddamu eyo ye yali tarbiya okukuza abaki naye kati mukube tuba tuli ku ssomero ewaffe awo buno omulembe omwana yazza omusango ku ssomero ne bamugamba genda oyite bakaddewo omuzeeyi olwajja omwana ne bamusalira omusango gumusinze ne bagamba muzadde we yabaagira ki omwana n'agamba taata baali bakubyeko omwana yagamba kitaata baali bakubyeko taata yalemerera okuba omwana neyeegayirira omusomesa akeki ku paleedi ne bamugandika wansi omwana abuuza kitaawe taata bankuba naye baali bakubyeko ti kabankube mulenzi nakati mbamanyi omwana ne kitaawe mbamanyi mujabi yarabidde ekitabo yasitudde galubindi naleta ekitabo kosebe galubindi bwe bukulu subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka subhana rabbika alhamdulillahi rabbil alamin وما وفنا إن شاء الله